tungera fana omuntu awakanya mu 7 tokyasobola kugoba nambata kiro n'ogikwata weewagati kakawuwo namwe eyo mwetendeke nga fano bwe twetendeke waffe so mumukoleko tumbalekedde n'abantu abalala bafaanaga mutale ma Yellow Brigade Kiboko Squad Commander manya bino crime preventers team ya majamugere okuteekayo tubalekedde jambo naye yuzu byammwe tembifuula byange kakawuwo takyasobola kugoba nambata kiro n'agikwata yeewagati jambo ja kakawuwo gano si mawulire wabula kijjobi kiro akadde kabaka amawulire jako akawuwo osiibye otyo omulungi eyeekuumidde ku lutimbe gagadde olwa ABS TV amanya ndi nabo mareste era nga ndi ne munnange Mwenyango Mase nate katusooke tulabe emitwe emikulu n'oluvannyuma tukomewo n'amawulire mu bujjuvu leero mujjako akawuwo Bobi Wine bazzemu okumusomera emisango gye mu kkooti enkya ya leero mu kkooti tebamuleeseeyo bakozeseza video conferencing and therefore release the accused person or the applicant on the following grounds. Amateeka agakkiriza kkooti okukozesa tekinologiya mu Uganda gagamba bwe muba munaakozesa tekinologiya agisaba ateekwa okuwandikira kkooti mu butongole. Leero mujjako akawuwo ababaka ba paalamenti batambidde UCC kutulugunya emikutu gy'amawulire bagamba omukulu Mutabazi alina okuvaayo annyonnyole ku nsonga zino. neno jango wetwa olugongo nga ndi mu studio jeko switch nga wendi oluggi tetulugalirawo ne tusigalamu babiri nondaga where you get powers kwanga days abnormal people leero mujjako akawuwo omulambo gw'omukyala guzuuliddwa mukazi nga yafiiramu ennaku ngaziizo eziyise balandiro de bakubiriziddwa okuwandiisa abapangisa mu b'obuyinza basambalete mu LC esobola okubanga emanyi abatuuze baffe abapya baba bakajja omutuuze badde yakajja mwezi egiringa ebiri tetumumanyi tumutegedde amaze kufa kati poliisi etutte mulambo tetona tuyinza kutandika toni ye muntu we gano n'amalala getuleese mujjako akawuwo n'ekiragiro kya poliisi woba omundowooza ya poliisi esanga nti action weewaawo kulisaayo mu mitwe gyaffe emikulu ate tutuuse tugobye bumale okutuusaako amawulire nga bwe gatambudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga byo ebyokwerinda bikedde kunywezebwa mu bitundu bya Kampala saako n'emiriraano ng'omubaka wa Kyaddondo asuubirwa okuleetebwa mu kkooti wabula ono taleeteddwa mu kkooti awozeseddwa ng'asinziira mu kkomera katulabe emboozi eyo mu bujjuvu jako akawuwo ebyokwerinda binywezeddwa mu Kampala wamu n'emiriraano omubaka wa Kyaddondo East mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ng'asomerwa emisango egimuvunaanibwa mu kkooti ya Buganda Road mu Kampala enkya ya leero. Ekibadde kitabangawo omulamuzi wa kkooti eno Esther Nahirya asomedde Kyagulanyi emisango egimuvunaanibwa nga beeyambisa enkola empya eya video conferencing mu batambuliza kkooti ng'omuvunaanibwa ali mu kkomera Luzira ate nga y'omulamuzi ali mu kkooti mu Kampala. The accused person is presumed to be innocent, not until proven guilty, or when he or she voluntarily pleads guilty to the charge. Oluvannyuma lw'okusika omuguwa okw'amaanyi okubaddewo okuva ku makya, omulamuzi Esther Nahirya akkiriza omubaka Kyagulanyi Ssentamu okweyimirirwa kwekaluka kkooti kakadde kamu ak'obuliwo wamu n'obukadde 10 ezitali za buliwo okuva eri abamweyimiridde okubadde omubaka w'e Kasambya Gafambwa Tekamwa, omubaka owa Kasanda North Patrick Nsamba wamu n'eyaliko minisita w'empisa Miriam Matembe. The surety is substantial and therefore release the accused person or the applicant on the following grounds. The applicant is bonded at 1 million shillings cash. Each surety is bonded at 10 million shillings, not cash. The applicant is barred from engaging in unlawful demonstration.
okusinziira kw'omu ku bannamateeka b'omubaka Kyagulanyi ng'ono Yasumani Basalirwa agamba tekinologiya akozeseddwa okuwulira omusango gw'omuntu waabwe tebamulinako buzibu nti naye obuzibu bwe bamulinako y'enkozesa gy'omukozesezaamu gy'agamba nti emenya amateeka gamufuga. Bwe tuyina kukozesa tekinologiya mu bumenyi bw'amateeka ng'ekyoleseddwa wano olwaleero, amateeka agakkiriza kooti okukozesa tekinologiya mu Uganda gagamba bwe muba munaakozesa tekinologiya agisaba ateekwa okuwandikira kooti mu butongole naawe ensonga. Amateeka gagamba nti ensonga ziteekwa okubeera za byakwerinda obanga omuntu ayina obulemu. Ate ye omu ku beeyimiridde Kyagulanyi omubaka Gafambwa Tekamwa agamba nti tekinologiya yakozeseddwa tebamuleese mu mwoyo mulungi kubanga ne bannamateeka b'omuwawaabirwa tebategeezeddwako ku nsonga eno. Tunuulira we tebakireetedde mu mwoyo omulungi kubanga bakanso abamanyi amateeka kubanga batugambye nti babadde balina okusooka okubategeeza nti bagenda kukozesa teleconferencing kyebatakoze ekyo kimu. Ekirala okugenda okutandika ne kitandikira ku Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi. Meeya w'ekibuga ky'e Mukono George Fred Kajimu agamba nti ekigendererwa kya gavumenti okugaana okuleeta Kyagulanyi mu kkooti e Kampala kwabadde kwewala bantu kumanya kigenda mu maaso naye ate okukozesa omutimbagano tekabadde kakodyo kalungi kubanga era bannayuganda bonna babadde baagala okulaba empulira y'omusango guno bakozesezza omutimbagano guno okulaba buli kimu. Ekyagendereddwa okulaba nti abantu tebajja wano naye kakati abantu bangi bali ku TV balaba. N'ekyo bamanyi bulungi nti nno ekigendereddwa kwe kubalemesa okubeera wano. Naye ekiri munda kiba kiri munda kiri nti abantu baffe si bamativu. Ekirala nti abantu baagala okulaba enkyukakyuka. Okusinziira ku Farida Nalumansi ng'ono ye kansala wa Shauri Yako agamba nti nabo bagenda kulopa gavumenti olw'okukozesa VPN nga bawozesa omuntu ate gwe bavunaana okwekalakaasa olw'omusolo gwa OTT ate nga nabo tebaguwa. Kiraze obuswavu nnyo eri gavumenti mu musango gwe bavunaana ssaawa zino Bobi Wine okubanga yali awabula abantu okulaba nga tebakkirizisa mu mbeera ey'okukozesa OTT ate okulaga gavumenti yongeraze mu ssaawa zino musango gwalimu ate y'okozesa VPN. So kya buswavu nnyo eri gavumenti yaffe era nga ffe tugenda gikuba mu mbuga z'amateeka tugenda gitwala mu kkooti. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulikayo Kanyike Kevin n'emboozi eyo ate bababaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti baweza okufaafagana n'akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga nga baagala asazeemu ekiwandiiko kyewadde emikutu gy'amawulire okugoba abakozi baagyo abakyaziza ssaako n'okukola amawulire ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Katulabe emboozi eyo. Jako akawuwo. Mu lutuula lwa Paalamenti olutudde olwaleero okutyoboola eddembe lya bannamawulire y'emu ku nsonga ezeetoololeddwako era ng'eno ensonga ebadde ekubirizibwa minisita omubeezi ow'ensonga z'ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga ku lisiba ly'omu nsi nga wano nno ababaka balaze obwennyamivu ku ngeri bannamawulire gye bayisibwamu. Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Ibrahim Ssemujjunganda era ng'ono yaleese ensonga eno okuteesebwako asinzidde wano n'asaba omukubiriza w'olukiiko Jacob Olanya okukola ekisoboka okulaba nga ssenkulu w'ekitongole kya UCC Godfrey Mutabaazi aleetebwa mu Paalamenti annyonnyole lwaki yakoze okusalawo ku mikutu gy'amawulire gy'enjawulo kugitiisatiisa. Bannamawulire bakolebwe bawumuzibwe ku mirimu ekibawumuza kubanga polisi yaleese bagokuwa ne babiraga simanyi baba ate baagala bagenda sipiika nzemu ne mubuuza nakuli district minisita w'ebyamawulire yaku otya ki ekigenda okukolebwa okulaba mu Uganda ngeri gyerambikibwa ati ya 12 Lutamaguzi Semakula omubaka wa Paalamenti akiikirira b'e Nakaseke asinzidde wano n'ategeeza nga bannamawulire bakijjanyizibwa ennyo olw'okukolagana n'abooludda oluvuganya gavumenti ekintu ky'agamba nti kikyamu ddala era ng'ono aweza okufaafagana n'omuntu yenna n'avaayo okumweŋŋanga singa anaaba akyaziddwa ku mpewo za rediyo oba TV. Neno jango wetu olugongo nga ndi mu studio jeko switch nga wendi oluggi tuluggalirawo ne tusigala mu babiri nondaga where you get powers
Kubanga days are abnormal. People behave normally in abnormal days. Kati bw'oyokya radio y'abendi. Kubanga their procedures. Oba waliwo police ng'etegedde nti some politicians tebalina kuba hosted. Ewandiike ebbaluwa egambe nti gundi tumutegedde gundi ne gundi manager ajjako radio omufulumye tumugobye. Bali omunsi bwabuuziddwa lwaki bannamawulire balemesebwa okukola emirimu gyabwe ategeezezza nga bwe basaanidde okugoberera amateeka wabula ng'era bwabuuziddwa lwaki poliisi eyingira mu mirimu gitali gyayo agamba nti poliisi erina eddembe okukola buli kimu kyeyagala. Mune stoppinga ba politicians okwogera ku radio oba ku TV kujjako obunyogedde mu parliament poliisi erina obuyinza mu mateeka gaffe mu constitution n'ekiragiro kya poliisi ng'oba omuntu owooza ya poliisi esanga nti action gy'ogendamu eyinza kumenya amateeka oba ereeta akavuyo erina obuyinza mu constitution okustopinga. Ssenkulu w'ekitongole kya UCC Godfrey Mutabazi asuubira okuleetebwa mu kakiiko ka paalamenti ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja agende maaso n'okulambulula ku nsonga zino. Umaru Sekanjako ne Babula Nabukenya byakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. You acting under the tunes of the regime or you are acting in the interest of the country. Kubanga waliwo Weewaawo ate yo nga tuvuddeyo yo ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi etongozza akakiiko akagenda okulabirira ssaako n'okuwa gavumenti amagezi ku ngeri gy'erina okukozesaamu ensimbi ezinaava mu mafuta. Akakiiko kano kaliko abantu 7. Katubirabe. Jako akawuwo. Ng'omulimu gw'okusima amafuta gunatera okuggyibwako akawuwo akakiiko k'abantu 7 katongozeddwa enkya ya leero akagenda okukulemberamu okulondoola ensimbi ezinaava mu mafuta ssaako n'okuwa gavumenti amagezi ku ngeri y'okuzikozesaamu. Ensimbi ezinaaba zivudde mu mafuta engeri gye tulina gavumenti gy'erina okuzikozesaamu. Akakiiko ako k'abantu 7 nakeeka obulembe omukulu bw'abadde atongoza akakiiko kano minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi Matiya Kasaija agambye nti okusaawo akakiiko basinzidde ku tteeka nga bwe lirambika era n'ategeeza ng'ensimbi zonna ezinaava mu mafuta bwe bajja kuziteeka mu ebyo byokka ebigasa eggwanga. Kusinziira ku tteeka lye twateekako sente zigenda kuteekebwa mu bintu ebizimba eggwanga n'abaana baffe n'abazzukulu baffe balifunako omugabo kubanga oiro tusuubira tajja kubeerawo obudde bwonna ajja kuggwawo naye twagala nti abaana baffe n'abazzukulu abalijja ffe nga tukyali wano ku nsi muno basange nabo bafuneko ku mugabo ku mafuta Katonda g'era. Mu ngeri y'emu agenze mu maaso n'alambulula emirimu gy'akakiiko nga bwe girina okukolebwa era bw'atyo n'abalabula okukola n'obuvunaanyizibwa. Sente zino muziteeke mu kino ne mu kiri kambawo ekyokulabirako kusinziira sente ziribaawo n'obwetaavu obulibaawo mu kiseera ebyo bayinza okujja ne bagamba nti kaakati ensimbi zino tukole kambawo ekyo kati ekiri mu ddiiru eggaali y'omukka ogitwala mu bitundu ebitali bimu mu Uganda. Bayinza okugamba nti tulina obwetaavu mu kufuna abakugu mu nsonga gundi ne gundi oba mu bya agriculture. Dr. Samuel Sejjaka ssentebe w'akakiiko kano agamba nti ensimbi gavumenti z'ebadde efuna okuva mu mafuta agabaddewo ze bagenda okutandikirako okussa mu ggwanika lyabwe olwo batandike okunoonya ebintu gavumenti by'eyinza okussaamu ensimbi n'eggyamu amagoba. Sente z'ebadde efuna okuva mu mafuta zibadde ziva mu misolo ezisasulibwa abo abakolaki abanoonyereza amafuta gye gali abasobodde okukolamu ssente nga batunda ebyo byebakoze eki bye bazudde. So ssente ezo zibadde bazifunye okusooka ezimu ku zo zetugenda okukola ki kuteeka mu ggwanika lino kuba mu nsaka eno tulyoke tutandika okulaba nti tuziteeka mu bintu tulubanga bamusigansimbi. So fund eno akakiiko kano kaba musigansimbi nti tujja kunoonya
atusinzira mu mateeka. Ategeezezza nga bwe watali ddibu lyonna lye bazze kuzibikira kubanga akakiiko tekabaddeewo bagenda kutandika butandisi kukola. Tewali ddibu lye tuzibikira kuba tutandika butandisi. Minisita nga bw'abagambye nti ensimbi ezigenda mu ggwanika lino ze ssente ezigenda okuva mu kutunda amafuta. Gavumenti ya Uganda tetunanga ku mafuta. Ssente zebadde efuna okuva mu mafuta zibadde ziva mu misolo ezisasulibwa abo abakola ki abanoonyereza amafuta gye gali abasobodde okukola mu ssente nga batunda ebyo bye bakoze ki bye bazudde. So ssente ezo zibadde bazifunye okusooka. Ezimu ku zo ze tugenda okukola ki okuteeka mu ggwanika lino oba mu nsaka eno. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Okuteeka mu ggwanika lino kulikayo Mukiibi Samuel Kebo n'emboozi eyo. Ate n'emboozi eyo tugenda kuwumulamu naye nga tetunnagenda kuwumulamu yongera okujjukiza nti olunaku lw'enkya nga 3 omusumba yiga agenda gaba emiti. Muti guno ng'olina ettaka lyo nga lyakudibako lyotunda jangu okimu omuti ng'olina mujjawo nga yakuyingirira mu makaago jangu omukimira omuti ate ng'ennaku z'omwezi 4 leero 6 agenda gaba empeta kale tosuubwa jangu omusumba yiga akuwa empeta jangu akuwa omuti. Tukomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Omweyogereze takusuuza kayanziku. Ade kati kojja namwe mujinga nawe soko je baba soko lekanzima kwata kikyate ayi ngoto webudde kichi mbasajja bonna bali mwene nsi wagendo lango ina kwagala mwako ate abadde ako ndalunga ke kabako nze nawe bwenjagala ako kanyingo 2 nalu oyo naye musajja sikwenjagala nawe kuba obuwanvu bwo bwonna n'oyagala akakasajja ka inchemu omusajja nze gwenjagala ate naye anjagala nalu wandyagadde lwasa yali akugambako wano neweeganyaganya n'obunzifanaako omusajja mutima gwawe gwonna tomuyita musajja oyo si musajja nalu ako kasajja wamma akuleke omweyogereze takusuuza kayanziku mwe bamu wandyogeddeki nga nawe akakukekulira wansi nga musozi nze gwenjagala bulira mbu gwenjagala sirika wamma nalu akakasajja kakuswaza funa omusajja omulala ankuviira n'okubiri tatagaliza banna nalufunayo omusajja omulala ebbayi nalu ekajjambo omweyogereze takusuuza kayanziku. Amakulu gali nti omuntu toyina kuva ku mulamwa ne bwe boogera batya toyina kuva ku kyokola kubanga bandikulemesa okugenda mu maaso. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero. Eno ye gigi event tutimba n'okukwata emikolo gamba ng'okwanjula embaga birthday parties tulina ne ba ushers abakuyambako okutuuza abagenyi ku mikolo egy'enjawulo. Gwatwetaaze tusange gayaza Manyangwa mitazi 2 ku luguudo olugenda ku St Juliana oba tukubire ku 703 13 33 89 ne 075 64 22 84. Gigi event, quality is our future. gwe munnayuganda eyali etaze okwongera ku property zo zoyina omukisa guguno guzze waliwo ploti etundibwa nga yakyapa ploti eno etundibwa $3.5 naye nga ebintu byakuteesa esangibwa Kyaliwajjala ku lw'Namugongo okulira n'essindo ly'amafuta erya Mogasi. Ploti eno erimu ennyumba 3 era nga buli nnyumba ya bisenge 2 n'eddiiro era nga biri self-contained ebiyungu ebinaabiro nyumya ekindeke ki ngambye gwajeetaaze tukubireko ku 075 15 45 31 oba 070 74 37 18 ngambye ebintu. 'bintu byakuteesa.
olunaku luba lwa mande n'olwokusatu omuntu yenna oyagala okunsikana oyagala okwogerako nange ojja ku mande oba ku lwokusatu n'ensigo ya mitwalo 10 n'obulira embeera gy'oyitamu ate buli ku makya bw'oba owulya nga oyagala okutandika okukola oyagala otandika olunaku lwo n'ekigambo eky'obulamu okera ku puroguramu omukisa gw'okumakya baako live ku tv ate omuntu yenna ng'oyagala okwogera nange ku simu olunaku luba lwakubiri lwakuna lwakutaano okuba ssaawa 9 nkwata essimu okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 ez'olweggulo osobola okunkubira essimu ne twogerako naawe ne twogera n'okubulira ekyokukola mu linnya lya Yesu. Fuwa nnyo. Alo. Fuwa nnyo. Are you playing? Afande mukambwe. Kukulisaayo mu kuwummulamu okwo tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyajjako akawuuwo nga bba abatuuze mu bitundu by'Ebwaise baguddemu ekikangabwa olw'okusanga omukyala nga yafiira mu kazigo omwabadde asula. Ono kiteeberezebwa nti amaze ennaku 3 ng'afudde. Abatuuze bagamba yafa butwa ate abalala bakitadde ku tiyagaasi. Kigudde waani? Abatuuze b'omu Katoogo zooni mu bitundu by'Ebwaise baguddemu ekikangabwa bwe basanze omu ku batuuze abadde yakasenga mu kitundu kino nga yafiira mu nnyumba ennaku nga ziize eziyise. Ne tumuleefula omunnowe tumanyi wa gye yava naye tuli awo kati tumanyi tubadde sitaaka tutandika ne poliisi tutta omulambo egutwala emulago tetumanyi bannannyini mufuba n'apana. Omukyalo ono kigambibwa nti y'omu ku bakosebwa mu tiyagaasi mu kukwatibwa kwa Bobi Wine mu bitundu by'e Mulago era nga kiyinzika okuba nga kyamuviddeko n'okufa. Omukyala mbadde mumanyi naye ng'atambuza nnaanansi. Abadde azitembeya butembeya ku kitundu obanga abadde alina w'atundira. Azitembeya ku Kaleerwe neri ku Nazani yonna bambi ng'atambuza nnaanansi naye kale yalimyako n'agamba baakubye tiyagaasi n'amuyingira alabika tiyagaasi oba yeyamwa kyogera tanaba kufa. Abatuuze bakubaganya empabako kiyinza okuba nga kikyaviiriddeko omukyalo n'okufiira mu nnyumba obw'omu gy'abadde asulamu. Ayinza okuba ng'oba yanywa butwa ekyo kugwa ku mmando ono yamulaba lwafa kati n'amalamu ekyokubiri olw'omanda ekiro ekyo n'olwokubiri n'ejjo olwokusatu. Abamu ku batuuze babadde bateebereza omukyalo ono okuba nga yawereddwa obutwa so nga abandi enfa ye babadde bakyagitankana. Kyebikwa okuba nga oba abadde alina obulwadde infection yonna yafuna ekirwadde mbeera omuntu bwasobola okulwala n'afuna ekirwadde okuba buzi badde aswekaweka mu nnyumba kati yali alwana okuggulawo oluggi asobole okufuluma ebweru asobole okufuna obuyambi n'alemerwa okufuna obuyambi bambi mukomerwa okufuna obuyambi kwe kubeera nga banneyi babeere batategeera n'abeerawo nga yenna alinga ayiddwa omuliro. Mwanje Abe defense w'ekitundu kinasabye Balandi Road okuwandiisa nga abapangisa mu b'obuyinza kubanga n'omukyalo n'abadde tamanyiddwako bimukwatako. Egenda maaso n'okunoonyereza naye tusaba Balandi Road balinde n'abapangisa nga bapya tube tubasaba nga ze defense wammwe basaba baleete mu LC esobole okuba nga emanyi abatuuze bafa bapya baba baakajja. Omutuuze badde akajja mwezi egiringa 2 tetumumanyi tumutegedde amaze kufa kati poliisi etutte mulambo tetona tuyinza kutandika ntoni ye muntu we kuba tumusanze mukazi gwe kano yaffiira. Talina kadi yamwe yakya. Talina kadi yaffe yakya ye tusaba talina baluwa yeeraga talina baluwa eraga tuba yava eno bawuwa. Oluvannyuma poliisi okuva e Kawempe etuuse mu kitundu kino n'ejjawo omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro ku lw'Emulago genda maaso n'ogwekebejja.
Weewaawo ate eyo nga tuvuddeyo ye mmeeya w'eggombolola y'e Nakawa Ronald Nsubuga bali mwezo alaze obwennyamivu eri abakungu ba gavumenti ku ngeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe nga bano beekobaana n'abagagga okubba ettaka ly'abantu. Ono okwogera bino asinzidde ku mukolo gw'amasomero ga KCCA bwe gabadde gavuganya mu buyonjo era ategeezezza nti waliwo abantu abagala omutuusaako obulabe. Katulabe emboozi eyo mu bujjuvu. Jako akawuwo. Okusinziira ku mmeeya Nsubuga bali mwezo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde abasajja babiri abaali beesibye obukookolo nga bali mu mmotoka ya gavumenti gy'ataakwata nnamba baamuyitako mu mmotoka mwe yali ne bamulabula nga bw'alina Katonda we kubanga gye baali bamutaayiriza okumutta teyagendayo. Ono agamba nti yali alina gy'agenda okuziika wabula n'afuna pulogulaamu ey'amangu n'atasobola kugenda kuziika ng'eno kiteeberezebwa nti abaali baagala okumuta gye baali bamutaayiriza era ng'eno kyamutaasa okuba nga teyagendayo. Babi eri gavumenti 40 ne mbagamba mukole okunoonyereza saka kuzibako mu matu ga mbuzi kakati ate ku Lwokuna nafunye okukangibwa abantu babiri badde basibye obukookolo bali mu mmotoka ya gavumenti ne bandaalika nti singa ngenza okuziika nandibadde ndi mufu. Kale nno njagala okutegeeza gavumenti era natwabye ku poliisi erina okukola okunoonyereza okwo kubanga tulina kamera n'emmotoka yalabiseko mu kamera zino ze baateekayo. Ono era ategeezezza nga gavumenti bw'ezenga emusibako ebibooziboozi ebitali bimu gamba ng'okukwata emmotoka ye n'eya mukyala we nga zitambuza ebipapula ebya People Power eby'obutwa ssaako n'okukwata emmundu mu nnimiro ye nga bino byonna tabimanyiiko. Ayo neeyongerako okunteekako ebbala ebbi nti nze emmotoka yange ey'omukyala egenda esuula ebipapula ebikwatagana ne People Power eby'obutwa tebamalaawo ne baŋŋaana okugamba nti mu nnimiro yange balonzeeyo emmundu AK-47 ne mbagamba banoonyereze kubanga ekyo kya bulimba. Okusinziira ku mmeeya bamulanga kubanga aliko abagagga balemesa okunyaga ettaka ly'abantu nga bakozesa banene mu gavumenti. Engeri gyekolamu emirimu gyayo naffe abamu ne batandika n'okutulabula nti bagenda kututta. Ennaku ezo ku Lwokuna tubadde ku nsonga ya Kibbattaka nga waliwo abagagga bayise mu bakozi ba gavumenti babbye amataka kati eka ziringa 3 ebyalo 3 wane Naggulu nga ndi ku nsonga y'okulaba nti abagagga abo tebabba ttaka ly'abanaku. Ekyokubiri ne bannabyabufuzi nga bansindika ne bannabyabufuzi abafere okutandika okusuubuza ettaka ly'abantu n'olw'ensonga. Mmeeya okwekubira enduulu asinzidde ku mukola amasomero ga KCCA gye gabadde gabbinkanira mu by'obuyonjo ng'empaka zino zateekebwa mu ssente ekitongole kye Germany ki G12 nga minisita wa Kampala bw'alambulula. Bannaffe abagabi obuyambi batwongeddemu amaanyi puroguramu zaffe ez'okuyamba abaana bayigiriza kati puroguramu eno ebadde yakuyamba abaana bayigiriza okweyonja naddala mu mbeera z'okukozesa kabuyonjo kemuni ebeera ennyonjo ate bamala okukozesa kabuyonjo onaabe mu ngalo esabbuuni. Akola nga ssenkulu wa KCCA Andrew Kitaka agambye nti kino okukikola bagendereramu okusitula omutindo gw'ebyobuyonjo mu masomero. Obuyonjo mu masomero gaffe busituka abaana baffe bakozesa toilets ejamenya mu masomero ezimu tezirina amazzi tugamba ne babeera mu mbeera embi ennyo nga basoma. Twagala obuyonjo mu masomero kino kusituka ennyo tusobole okuziyiza endwadde. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulikayo Mukiibi Samuel Kebo n'emboozi eyo. Ate n'emboozi eyo tugenda kuwummulamu tukomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo. Kakawuwo kujja bukula n'omulaalo. Betondera nnyo namukiva omuntu eyafikidde ku nnaku za Easter okulaba omuzannyo gwabwe kati ogufuusa ensonga. Love Triangle leenya. Love Triangle leenya. Ekyeso obutabanguko mu maka ennaku zino is about the love triangle. Waliwo n'oguli mu square ne rectangle. Ebonies ekintu kyekola
kinnyumira emizannyo gyabwe gye naakalaba guno gusinzeeko era ovaamu matidde nze matidde tozuwa wiikendi eno kulwokutaano nga 26 kulwomukaaga nga 27 ne ku sande nga 28 saawa emu yennyini ey'akawungeezi buli lunaku batademu ebirungo ebisanyusa ebyewuunyisa ebiwuniikiriza nkumu ng'ate bw'ojjukira nti ye music tantal ekivulu ky'aba ebons ekya buli lwakubiri gyekiri nnyo ku lwokubiri luno. Amanya n'eddoboozi omusumbayiga Augustine wane Kawaala nsooka okwebaza abantu mwenna abalabi ba ABS television bambi mukama bawo omukisa olw'okujaagala. Nzize wano okubategeeza nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogwokutaano wiiki eno yennyini olunaku lujja kuba lwakutaano buli muntu yenna jangu ono n'omuti ogw'omukisa. Omuti guno gwa bwereere si gwa ssente. Jangu ogunone ogusimbe mu compound yo ogusimbe mu kibanja kyo teri muntu agenda kusindikira ddogo likole bw'oba olina omuti ogwo olw'okutaano lwa wiiki eno. Ate enkeera ku lw'omukaaga lugenda kuba lunaku lwa mpeta. Empeta yo kikwetagisa ensigo ya $10,000 naye omuti gwa bwereere. So ku lw'omukaaga lwa wiiki eno era mpeta jangu ofune empeta nawe yagitwala jangu gyeyongeze. Abantu abali ewala Nairobi, Tanzania, Rwanda tulina enkola Abu Dhabi, Dubai, America tulina enkola esobola okuweerezaamu empeta yo neetuuka. Kasito bookinga, kasito communicatinga naffe osobola okukozesa essimu ezo ziri ku screen yo n'okubako n'oyogera n'abaweereza abaliko n'obategeeza oba ng'oyagala kufuna appointment ensisinkana ng'oli bw'omu oba ng'oyagala okubakubaka b'otutuusaako kwe kulina eyo essimu ya WhatsApp eya +7 ye South Africa +27 ye South Africa bw'osindikako voice note oba ekifaananyi kyo oba message yo oba butereevu oba obiweereza nze nyinza okulwawo okwanukula naye gwe tuweeraliikirya beera n'okukiza mbandabye obubaka bwo osobola okuweereza obubaka bwo kikyoyagala okuntegeeza ku WhatsApp tokuba tokozesa video call ya WhatsApp tokozesa call WhatsApp please. Kale nabwe kityo wiiki eno ku lwokutaano buli muntu jangu ofuna omuti. Enkeera ku lw'omukaaga jangu ofuna empeta wiiki eno. Gwatamanyiyo Kawaala ojja mu tawuni e Kampala n'obuuza ezigenda n'obuuza paaka ya Namirembe Road. Paaka ya Namirembe Road bw'ogituukamu obuuza ezigenda e Kawaala ku kyaki omusumbayiga Augustine abizzaayo. Driver oba conductor bajja kulaga kyaki weeri obe ng'otuuse. Njagala mukama akuwa omukisa ng'okikola. Ne neebaza n'abantu abalina omutima bambi abaweereza ssente okusupportinga obuweereza ne ABS television ku namba z'essimu ezo zireeta amannya agasise nakate. Nsaba mukama kibaweeremu omukisa kubanga bambi mulina obwagazi bw'amaanyi ate buli muntu akozesa essimu yo n'oweereza ekimu kye ky'ekkumi ku ssimu ezo n'oweereza ssente okusupportinga ABS okusupportinga obuweereza njagala mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. God bless you. Tusinkana olw'omukaaga lwa wiiki eno olw'empeta n'olwokutaano lwa wiiki eno olw'omuti. God bless you. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako. Ekikolwa Parliament luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obasonyiwa ono Werubaga South Katulu Bwama
ndoza baleeta kiwulenge Mwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obw'amaalo obutamuggwamu engeri gyakuwira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala ndaweya double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kakati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu tujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako kyoyogera eno sisiyeta si byakatemba ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube kuba bukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye baleeta kiwulenge ono werubaga south palamenti yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo okumuteeka ku levo waaja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutooletoole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyaso yo nzamanya n'eddoboozi bampita vidiyo gyovana okuva ku ABS TV kati buli kuva ku Mande paka ku Sande tubaleetedde akazannya akapya ku ssaawa 11 ez'akawungeezi kayitibwa Astendo kitegeeza tuteekeddwa kasubwa Mande paka ku Sande ssaawa 11 kitegeeza ati gwe beerako ssaawa 11 ez'akawungeezi sez'okumakya tuleke ntukikwasaganyiriza wamu toteekeddwa kusubwa ssaawa 11 ez'akawungeezi nange vijewo ku ABS TV amayindwa nga vijeyo Giovanni ate nga mwena mbaagala nnyo abeekumira ku ABS TV kyemukole kye kibeera kisinga mwebale kubeera wamu naffe tulwane ekintu kitwale maaso ate nga saagala weewere mweno sinema ey'essaawa 11 bakuteereddewo emmotoka primo mbisi mpya gwe kyentegeeza kitegeeza si mbisi wabula mpya bupya ssaawa 11 ez'akawungeezi tukikwasaganyirize wamu wano ku ABS TV. He's not gonna do anything to disappoint Daddy again. Lahat sakit hirap na naranasan ko, babalik ko sa kanila yung triple. Asintado ngayon. Chicho ulifatuwera bito. What is it that you cannot forget in your life? Kama yebazibwe. Amina. Nenjogedde mukama yebazibwe kuba ndetudde leero ku byamagero byonkoledde. Musumba najja wane eno guno gwakubiri naye gwe gusoose okuwa obujulizi. Ng'obuzibu bwali ku bba wange nga bba wange yalina obulwadde nga mu kifo ky'okubeera nange ng'abeera n'omufaliso nekitwala kumpi mwaka mulamba ng'abeera n'omufaliso ye musumba mu kifo ky'okubeera naawe ng'abeera n'omufaliso ng'abeerawo nagwo atya naye musumba ebbanga anti yabeeranga atya n'omufaliso ng'agukozesa ng'akozesa omufaliso nga yaguwumulamu ekituli manyize ng'abeera ku mufaliso nga nawe omuwuli ali mu gukozesa nga mulabira ddala kati bwe mugamba nga nvuma nga ngamba oba ogenda genda kati naye ye ng'omufaliso gwe gumusingira ng'agamba muwaayiriza naye nga gwe wamulabira ddala ng'abeera ku mufaliso ng'abeera ku mufaliso kati bw'agezaako okubeera nange nga bigaana kati nkubyamu akafaananyi now I imagine nga sekagala ali ku mufaliso now the big gentleman is on the mattress naye badaye ennaku eno woofiira ng'olabye binene mbuyiga ndikaddiwa yinze aye pastor kaakati ku mufaliso yavaako now did he leave the mattress yaguvaako he left the mattress ddala kati aba yali abawumula emifaliso ekituli mu mifaliso there are those who make holes in the mattress pulenga ne service enemye ninga guba mukalu nnyo tegubamu yadde otuzi tosobwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva jakakawuwo
Jakaka uwo. Mufune bulungi awo. Jakaka uwo. Umukwate ataiza polisi. Ataiza polisi mpise zimetoa. Umukwate. Ataiza babu kitu mjao ataiza kujana mpani ya mbuza. Tena mpani ya metu. Jakaka uwo. Jakaka uwo. Gano si mawulire wabula kijjobi. Jakaka uwo. ABS TV jako akawuwo. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga bo bannamawulire abagasakira mu Parliament bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'eddembe lyabwe gye lirinnyiddwamu. Bano basabye omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti akome ku ssenkulu wa UCC kubanga engeri gy'atiisatiisaamu emikutu gy'amawulire. Katulabe mboze. Jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission UCC okufulumya ekiwandiiko ekirabula emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ku bantu be balina okukyaza ku mikutu gyabwe ko n'okubaako abakozi abamu be basongamu ennwe nga babagamba okubagoba. Ekibiina omwegattira bannamawulire abagasakira ku Palamenti ki Uganda Parliamentary Press Association UPA kivuddeyo ne kiraga obutali bumativu n'engeri ekitongole eki UCC gye kikuttemu ensonga zino ezinyigiriza eddembe ly'abannamawulire. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina kino Moses Mulondo bagamba nti oluvannyuma lw'ebiragiro ebyavudde eryakulira UCC Godfrey Mutabazi nga bitegeeza nga singa emikutu egyalabuddwa tegikyusa ku ngeri gye bakwatamu ensonga z'abannabyabufuzi abaanokoddwayo bwe gigenda okuggalwa olw'ensonga nti kuno kuba kulinnyirira ddembe ly'abannamawulire sinakindi kubalemesa mirimu gyabwe. Nga bannamawulire mu Uganda tuli bennyamivu nnyo olw'ebiragiro ebyavudde eri Engineer Godfrey Mutabazi akulira Uganda Communications Commission. Omukulu oyo yalina obuvunaanyizibwa obulungamya emikutu gy'amawulire ne bannamawulire mu ggwanga. Era ekimu ku bye tulina, one of the concerns tulina, ono agamba ekitongole ki UCC obaolyawo singa kikulirwawo omuntu eyakuguka mu mawulire eddembe lyabwe teryandirinnyiddwa. Era wano we basinzidde ne basaba Pulezidenti Museveni okukolamu enkyukakyuka bwe kibanga kisoboka. Ffe twagala omuntu alungamya ab'amawulire n'emikutu gy'amawulire mu ggwanga abeere nga professional journalist nga yasoma eby'amawulire, si muntu eyasoma okukanika ebipapajjo by'ennyonyi nga Engineer Godfrey Mutabazi. Era tusaba Pulezidenti nti omukulu oyo nga bwe twazzizaawo National Airline ennyonyi zaguliddwa zatandise okujja ate ba experts mu area eyo batono. Bannabyabufuzi abagambibwa okubanga be bamu ku abo abaweereddwa okukyazibwa ku mikutu gy'amawulire kwe kuli Dr. Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi nga wano nno bannamawulire bagamba nti kuno kuba kutyoboola ddembe lyabwe na kubalemesa nkulaakulana. Mukimanyi Dr. Kizza Besigye ennaku ezo abadde atambula mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ng'agenda ku radio stations ezimu. Oluusi aba yakatandika okwogera, abakulu mu gavumenti ne bajja ne bamujja mu studio program ne bagisazaamu. Ate ne media houses bangambye babadde mu Northern Uganda nga balina ne ssente ze beetegese okuwaayo, naye nga buli radio station gye basaba okubakyaza ng'etya kubanga abakulu mu gavumenti babatiisatiisa ne baba. Olunaku olw'enkya lwe lunaku lwa bannamawulire mu ggwanga, wabula nga buli lukya ebikolwa eby'okutulugunya bannamawulire byeyongera nga n'oluusi ebitongole bavuddeyo okubalwanirira ebimu tebimanyibwa wa gye bikomye. Nga wano nno Mulondo wasinzidde n'asaba ebitongole ebirwanirizi by'eddembe, Palamenti ya Uganda, banna NRM kw'ossa ne bannaddiini okuvaayo okulaba nga bannamawulire baweebwa eddembe lyabwe ko ne bannayuganda okutwalira awamu. Lityoboola abantu nga Engineer Godfrey Mutabazi. Era tukoola
ne ba stakeholders ab'enjawulo omuli paalamenti ya Uganda, ba MPs, okusingira ddala ab'NRM, kubanga ebikolebwa Inginiya Mutabaazi biteeka ekifaananyi ekibi ennyo ekyesittaza ku gavumenti ya NRM. Ndi Barbara Nabukenya ne Umaru Sekanjako ku lwa ABS Television. Weewaawo agono ge tusobodde okutuusaako olwaleero mbadde nabo malwesito gakutuusaako era mbadde ne munange Mwenyango Mase. Mukama abankuumire musule bulungi mweraba. Nyangire buli omulaba Buganda Land Board temukanyuga mayinja. Nyangire